abasajja ba taxi batulumbye ne bonoona si gwe gusoose guno mulundi nga gwa kusatu nkubira omulanga president waffe Museveni nze ndi mukyala w'omusirikale bba wange bamuyita Lieutenant Colonel Muhumuza Hassani mu butuufu essaawa zino we tuli emmotoka yange yino bagyonoonye yeetaaga miliyoni nnya za Uganda. Sirina omusajja ali mu lutalo Kongo tetulina na kyakulya abaana babagobye bali waka moke maze myezi enaku nyanga tekola eriwa ne parkinze tuzijja ku poliisi bali babatadde ku bwereere babagambye bagende tebalina musango mmotoka muno mwalimu abasaabaze be nali nvuga abamu baali bayisa amayinja mu sides ne sides abasaabaze baali beewetamu kulaba nga amasenya mayinja tegabakwata naye twekubira omulanga eri Katumba Wamala mukama waffe essaawa zino bwe mugamba nti mujjawo kino ekintu ffe tetulina gye tugenda beera mugamba nti baka basirikale muveeyo mukole nze omu ku baavaayo kati essaawa zino nze sirina gye nzira abaana bali waka batudde omusirikale aliko nga tewali na lwataano lwalina essaawa zino sente akasaala kakulekera katono n'abaana baabo batudde kati essaawa zino emooka iyo yeetaaga miliyoni nnya era nzijjeyo mukama wange kugitwalawo keterekebwe sina kyakola kirala kubanga abatakisi kye batwagaliza buli omu bakwata paaka ne bamuwa paaka eyiye aba division B nafe aba division A naye ababbi baava mu yaabwe ne bajja mu yaffe ne bakuba emmoloka zaffe nga bwe muziraba naye twetaaga bwenkanya kuba emmoloka zivudde ku poliisi yatadde abantu ng'emmoloka zaffe tebazikozesezza twagala tumanye lwaki batuvunaana ki mulaba abasaabaze baffe baabo balinnya bulungi batambula bulungi emmoloka zaffe ziriko emisolo zirina stika yazo minisita ze yaziwa tulina ebiwandiiko ne we tukolera tusasulawo simanyi ki kye bavunaana so nga tutuukiza nti abakulembeze oba batutwala batubuulire nti omuntu osobola okuva ku luyo olulala ate nojja ku luyo olulala n'oyonoona ebintu byaki bizinesi z'abantu pulezidenti yadde ali mu ntebe oba abantu bonna waagamba we yabadde nga afuba okulaba abantu bafuna emirimu batondewo emirimu egibakulaakulanya abantu bangi tebalina mirimu tufubye okulaba tuleeta omulimu guno nga we mulaba wano abantu baabo we bali bakola ab'enjawulo abantu balinnya naye kati gwe noddiramu mmoloka ya munno eri mu miliyoni 12 n'ogikuba endabirwamu zonna n'ogyasa n'okola ki n'ogimenyawo oluusi tulina mulooni kati sente ze tuba tuggyeyo oba mu PDM oba mu ki oba mu myoga otuyamba zonna ziba zikoze eki twagala batubuulire twategeddeko nti omuntu yawadde oda etta abantu abo baadde bamuyita KMP DPC alina otunnyonnyola KMP waawa okuba nga yatadde abantu nga tebakozesezza na mmotoka zaffe emmoloka zirinnya ezaayonooneka emmoloka zino ziringa mu miliyoni 16 ebintu okubizzaawo kubanga eno yonna endabirwamu baazikuba zonna bazikubye olususu lwonna lugoomye zeetaaga langi zeetaaga endabirwamu n'abantu ebisago bye baafuna abalala babafumita ebiso mu magulu bali ku bitanda so twagala obwenkanya ate twagala abantu twalibweko mu kkooti tufune obwenkanya era tukubiriza meya w'ekibuga ekintu ekyo saba akiyingiremu ne RDC DPC yakibaddemu naye yagambye mukama we KMP yamugambye abantu abate buli kintu kibeera n'omulembe gwakyo oba n'ekiseera kyakyo ate ekintu kyonna kyetaaga kuddaabiriza bwe mba nkusinga nti nkusinga emmoloka ennungi n'empisa n'okukwata obulungi bakirayanti kuba bakirayanti be babboosi baffe kati nze bwe mmala okitegeera nti nina kirayanti nsaana omuyisa obulungi n'enfuna abantu ekyo tekinkubya naawe olina kubanga gwe bakwasa paaka eyo bagenda ogizimba ffe nga tuli wano era ne bagizimba neggwa ne bagibakwasa tebagiwa Fly Express kiba kitegeeza bakuwa paaka naawe ofune amagezi agakulanga ki nga ffe bwe tubeera eno mu division A tukola byaffe kati gwe ekikulumba n'osala guuni okujja okunkuba mu lwakuba nfuna nnyo abantu sinze mbaleeta abantu beereeta bokka era abasaabaze n'oba mubabuuza oba mumulaba nga mu bungi bwe baliko abantu bajja bokka siita muntu mu nnyumba sina gwe ntaayiza obubaka bw'empeereza ba driver ba taxi buno bwammwe abavuga temusindikizibwa bantu batabayamba mu association ze mulimu association kitegeeza okwegatta wamu okukola nga mukola bwe mufuna ate temukola nga mufulumya kuba kati zino losesi nga bwe zivaayo kitegeeza association eyalumbye ginne waayo egenda kukola ki egenda kuliwa
twagala ba driver mukolenga ekintu kyemula ba driver abali aba taxi temukkiriza muntu yenna abasinikiza kujja kulumba muntu mukole emirimu muvuge emmotoka zammwe mubenga mukola mukufunamu bwe bubaka bwembawa naye si bubaka bwaku si kujja kwonoona ate bintu byaffe mbakakasa chairman Fly Express mugenda tusasula kubanga eno bizinensi y'abantu nakulaakulanya abantu mwenna abali mu kikolwa kino mugenda tusasula bino ebikolwa bye mukola Uganda gavumenti tekola ki tebikkiriza erina amateeka waliwo kooti waliwo abalamuzi waliwo poliisi mwali musobola okwemulugunya mu nsonga ezimu si kujja kukola ki kutulumba mugenda tukola ki tusasula mbakakasa n'obeera mujja tusasula mu butuufu olabira ddala nga si kyabuntu bo enkola zaabwe kuva dda bo zaakwonoona kati bwe balaba ekintu ekiteredde mu buli ngeri yonna yonna bo bafuba kukyonoona era bajja ne batukolako olutale emmotoka zaffe ne bazoonoona nga bw'oziraba wano mu butuufu simanyi gavumenti etuyambe ku nsonga ng'eno ebintu ebyokulumba abantu abali ku mirimu gyabwe omuntu n'ava eri n'abalumba n'abataataganya ndabira ddala nti gavumenti etuyambe ku nsonga eno abantu bano ebeeko enkwata gye bakwatamu tusobole okubeera nti tukola emirimu gyaffe mu mirembe ekyamazima kiri nti abantu bano enkola gye bakolamu wetaaga wabeewo omukono gw'amateeka ogw'amaanyi gujje gubakwateko naddala emmotoka zaffe zaayonoonebwa abantu baakubwa waliwo eyasalibwa ekiso balina enkola kwegamba etali naye nsaba gavumenti nga bwe tulina gavumenti yaffe ennungi ekulemberwa pulezidenti waffe Yoweri Kaguta Museveni manye ensonga eno ejja gikolako era tufune obwenkanya ekikolwa ekya violence tetugenda kikiriza mu ntebe entalo zino zivudde ku egos si nti ekiriwo kyanjawukana nnyo omu ali mu division A omulala n'abeera mu division B naye kigambibwa nti bano aba Fly Express bava mu bali abeesikadda kyebaganya okutegeera nti waliwo wabeerawo enkyukakyuka ne development abasaabaze kyebasaba era abatuuze kyebasaba basaba service ennungi netugamba nempa guidance omukulu wa Biola n'abantu be tubagenda mutereeze omulimu gwammwe kubanga muno omulimu gwe mukola gwammwe si gwange mutereeze bali mu paaka wali twabawa wabwereere tetubajjaako wadde 10 babeerawo bakolerawo netugamba mukolere wali ne bano abali ku bus park which is a gazetted government place netubagamba namwe mukolerewo naye ngaawo tugenda zimbawo bwe tutuuka ekiseera ekyokuzimbawo mwegatte kuba nammwe nga bwetufuna ki bwetumaliriza okuzimba then mujja kudda bano abalala ne bagamba nti bo basazeewo bano balina okuvaawo kifuba badde muki mu paaka abasaabaze kyebagamba nti tekibakolera kubanga service bano gye bagaba yanjawulo ne bali gye bagaba kati ekiseera kyebatunuulidde ne balaba nti byabufuzi ne basalawo biteekamu byabufuzi empulira nti nze nanyini taxi ezo ate abakulu mu magye be bananyini taxi ezo buli omu buli atakkiriziganya na kyeboogera afuuka nanyini taxi oba ajjawo wali sente embagamba ekizibu si kya sente ekizibu ky'abantu kusalawo we balina okubeera nze mandeeti yange yakulaba nti abantu tubawa kye beetaaga tubawa service ennungi so neŋŋamba nti ne bwe tujjawo kati ku ssaawa zino aba Fly Express ne tubateeka mu paaka bano abeesikadde ne tubaza wali abantu bagendagenda ki eri gye bali mutereeze ekintu kyammwe tulabe nti kikola bo ne basalawo nti bakole violence baleese abantu n'ebiso tebakuba wali abantu ebiso era wali be twaguddeko emisango era tugenda gigoberera paka mu kooti so nze kyenandibasabye nti baffe nnyo okulaba nti kiki ekyo root cause kiki ekigaana abantu okuyingira mu taxi zaabwe ne bagenda wali kuba Fly Express naye naba Fly Express bamanye nti guno omulimu gwabwe ogubagatta kyetwabasaba nti tutule nabo tufune harmonization omulimu gwabwe gutambule because our main purpose fe ekisigira ddala obukulu kulaba nti abantu tebatuukako ki obulabe